obuvunaanyizibwa bwa kasasiro okumuyoola okumujja mu bantu ebeera Central Division. Niye ate obuvunaanyizibwa bw'okuyisa ttenda n'okugaba baani abanaalabirira kasasiro y'emmotoka ezo kumutwala kuba kwa municipality. Kati obuvunaanyizibwa obwo bw'emirundi ebiri buleetera buli omu okubeera nga takola bulungi mulimu gwateekeddwa kukola olwa ssente entono oluusi n'okweganya okukola. Naye essaawa eno abakulembeze ffenna tuvunaanyizibwa ku kasasiro ali mu mukono era nkubiriza abakulembeze bannange ffenna technical wing ne political wing tutule wamu tusalire kasasiro omungi akula buli kaseera mu mukono tumusalire amagezi ku kutya bwagenda okuva mu bantu baffe kuba singa tetusalira kati magezi tugenda kumwezanga abantu baffe bafunye endwadde ez'enjawulo eziva ku bujama oba eziva ku bukyafu obuviira ddala mu kasasiro eyo ate n'okudda mu makubo abantu bajja kwekyaba muyiwe mu makubo abantu bajja kwekyaba mulete ku ofiisi zeno gye tutudde nga balowooza banaamuleeta ntujja kubeerako ne kye tukola so nkubiriza bakulembeze bannaffe ffenna political wing ne technical wing tuveeyo ffenna tulabe nga embeera ya kasasiro omungi mu kibuga ekendeerezebwako ate ne abateekeddwa okumutwala bamugye mu bantu bamutwale gy'ateekeddwa okutwalibwa ekatikola. Ddala ngambye nti ekizibu kye tulina emukono yali police eyayisibwa ya garbage management abakulembeze mwe tuteenyigira n'okuleeta eddoboozi ly'oli omuntu wa wansi agenda okugibwako kasasiro ono kati empuliziganya eyo kasita yafa wakati w'abakugu naffe abapolitico baabakugu ne bapoliticians abaliwo abatono mu kiseera ekyo bakiraba nti ddala mukono nga municipality twetaaga garbage management policy naye ne batatwinvolvinga ku muntu wa wansi webuzibu bwe tulina kyova olaba nti tendala ye bwe yajja bwe twamusanga omukulembeze n'agamba tenda yagifuna dda era nga mu bumu ku bukwakulizo obwalimu agenda kujjangayo ssente mu bantu olw'essente ate ono waffe omutono w'ekibuga amugjengawo amutugirengawo nga oli gwajjayo w'essente kati emiwendo egyo ne tutagikkiriziganyako ye nga tendera okusinziira ku ndagano gy'alina ne municipality egamba nti buli muntu ajja mukyajinganga nga kasasiro we bwali nti ow'edduuka ajja mukyajinganga bwali owa hotela ajja mukyajinganga bwali kati ne kireetera abantu bano okubeera kuba tewali regulated amount tewali muwendo gwasalira mutuufu abantu ne beetamwa muba mujjako 100 mutwalo 3 kati ne babeera nga ekintu kyonna kitambulira mu mbeera eyo etali coordinated matches twagala kasasiro akole ki aveewo so era tukyali bakulembeze wali tuyisiza bejeti yaffe ya $200 bujja tujja twasanga ekibuga kijama era kasasiro akende okujjako omwezi guno ogwokuna tuvedera mu January twafuna da business promotion to the West Goma okuyoola kasasiro kwagenda mu maaso kujjako omwezi guno ogwokuna n'ogwokutaano abantu bafunyemu empisa embi ate emansa kasasiro ku makubo awatali tukatuyako akampu twazimiyitirize tunakuddamu okuzimiitinga babe nga bongeramu ku subcontract abantu omuntu eyafuna kampuni twendayo okuyoola kasasiro nawesi ne business bayogenda nabo bongera okuwa abantu abalina emmotoka ezaabwe ne bayinza okukozesa kasasiro bongera obbawa subcontracts buli muntu akiri gubeereyo n'omuntu aguvunaanyizibwako so sigamba nti da west avunaanyizibwa ku mukono municipality agigunaanyizibwako goma yonna naye ng'alina subcontracts okukola wansi ekijja okutuyamba okweyondeeza oba okwongera ne basalawo okubyeviirako kasasiro omu bamwesuulira mu myala amateeka gagenda kukwata tujja kukkiriza abantu basuula kasasiro mulimu tujja bakwata ate babonerezebwe naye batukubire bukubizi bakubire ba subcontractors bagenda kuba n'obusobozi obusobola okuyoolayo kasasiro mu byalo byonna mu mukono municipality akulema kasasiro mukono bebalebeseza kaso okutwala kasasiro igambye obufuzi kasasiro naye wabufuzi kati batuleke ffe tutuukane kaso yali etwala kasasiro tusasula empoza tusasula rate tusasula asikali abo basaba omutwalo gumu n'ekitundu bafuna wano ssente mmeka kansa erina tujjako kasasiro batujjako batendala ba kasasiro ffe tetwaga batendala ba kasasiro batuleke tusasule kasasiro kansa G8 tubawe ssente zaabwe tetudesasula mpoza kati batujjeko kasasiro tendala abasasula sabasasula sene gumu kitundu abakasasiro omwezi ayaga gumu kitundu wenkola nsasula emitwalo 15 ntekeko empoza tekela asikali nabo mbawo gumu ekitundu ogwa kasasiro ng'ate n'empoza bajagala
batuleke batendera batujjako batendera ba kasasiro tusasule ki tusasule gavumenti empoza yayo bayole kasasiro waffe wamusu kasanvu tetukyawa 15 tuwa kasanvu naye bisaaniko tebabitutwalako kulya waliwo kampuni esolooza kasasiro ono ate eyo kika watamanya mitwalo ebiri nebakugyako kasasiro wa mitwalo egyo ebiri nebaleka bakugyako kasasiro ekitono nnyo gumu kitundu kasasiro batujjako empoza ate kasasiro tebamutwala kasasiro ogwolaba bwe tusibawa n'ebintu babitwala ne babifumba ne bafumba abaana ne balya abaana ne balwala obulwadde bwekulwala ebiddukano batunonako kasasiro naye tuli bubi emotoka esasuza sente ffe tugimanyi tetegajjawo tebijjawo bino tebijjawo era eyisewo n'egenda tebijjawo ekalo kino kyonna bayisa abantu abeeri waggulu yonna atitubikooyi bakuleetera ekyalo kino kyonna baleeta omuzindaalo ne bagamba buli omu akuŋŋanya ebisaaniiko wano ne batusombereyo ebisaaniiko byonna ne babireeta ne babiteeka wano pampa ziri muno obuligasiya yenna ali muno wali batunda byakulya batunda byakulya tugateko ne sente za kasasiro ebusa tanu zetuweza omwezi kwekuli kasasiro oyo tetujja kusasula mpoza kasasiro ate tetusasula ez'empoza zaki leera zaffe sente zino zetubawa tulina baana kasasiro ate sente bazitwala nga bakambwe ebikola tekiri wano ffe tutunda byakulya mufuuko nga atunda capati nayibawo atunda muzaana ajja okugula capati gajabe nyokagensowera wanayo batujjako sente balina buli siiti mutwalo nyumba ebyo nze banembiramye simanyi naki bajja batuyingirako mu mayumba bagira buli siiti situmanyi kituufu oba biki nze bintamye n'okuntamu bwe bazijjewo tulina municipality tulina division ekola mulimu ki